Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kade mbagita Faadi TV jimbane updates zinavalyo mbana mawuli agatambula ewa Pastor Rose Bugingo byose birungi embeera ya kyankalanyidda wa Susan Makula ebintu byatabuse bagamba nti Pastor Bugingo yava makagi era ge yabeerangamu ne Susan Makula era ono ayina omukyala era ono yagenda nafunayo omukyalo mulala era ng'ono alisadeza ali bagita Kenilon Hotel kumpi ne Salt Media era ono ayina omukyalo omulala omukyala ayakabitya ekifaananyi ndowooza ngenda kuba kikulaga mu maaso awo eky'omukyalo no gwe yafuna ewa Makula byo si birungi abasinga bagamba nti Pastor Bugingo nti okuva ewa Susan Makula n'amulekerawo amaka nti amulumiriza bulogo era n'agamba nti abasinga bagamba nti Pastor Bugingo nti alumiriza Susan Makula kuba nti yali akolagana atambulira mu bintu bya witchcraft ebintu by'eddogologo ng'alina Omutanzania omukyalo mu Tanzania wabula ekyobuzibwa Makula yali obulogo abuginamu nga bwagaza tiyo omusawo Muganda yali amwagaza akyomanyi mukyala wa Pastor Kayanja Jessica Kayanja yava n'agamba nti Makula nti yawoga Pastor Rose Bugingo era yamuwonza nti Pastor Bugingo tali yekka kubanga basinga bagamba omuntu otukira okubanga ovuma omuntu gwe watoba naye n'omulangira ebyawa n'ebyawa ayina osuzufiriza ono gw'osanze obusanzi nolyoka oswaza mukazi wo abasinga bagamba nti Pastor Bugingo titi yali yekka era abasinga bataso kubanga bakkiriza nga bagamba nti kyo Pastor Bugingo Makula nti oli gyamuloga nkugambye ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku mitimbagano Pastor Jessica Kayanja yava n'agamba Pastor Bugingo nti tagenda kufuna mirembe ne Makula tebagenda kufuna mirembe ne Makula munange bemuko ebitambatambula ye Kakwenza bwate bwagambye Kakwenza Lukilabashayija yagambye nti Pastor Bugingo ali ku hotel mbagita Kenilon alisadiza ali kumpi ne Salt Media ewakata kyasulayo bintu bya ddogo Pastor Bugingo agamba sijja kwenda mukyala mulogo bannange kanfuneyo omukyalo mulala mukyala ayaka omukyalo njuka sigwo ogusose ng'asonzebwako olugalo okuba mukyala wa Pastor Bugingo sigwe gusoose omukyalo oyo golengera mu kifuwaananyi naye embeera ensonga zizzeemu buto kubanga zikwata enkandago zizzeemu kubanga zibombinga zizzeemu kubanga zikwaki zizzeemu kubanga zisituka buto ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambatambula akadde kano ku mitimbagano mbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugyekumirako bagita Faadi TV binagwerawa baba gundi abagamba tebajja kufuna mirembe Jessica Kayanja abagamba temulifuna mirembe Pastor Bugingo tojja kufuna mirembe na Susan Makula kati ebintu by'eddogo biyingiddewo bagamba nti takyasula mu maka amaze ebbanga almost ya myezi ng'ena babanga no gwanvu ebyo libabanga gwanvu manyi bagambe wali omukati wabula muliro wali omukati wabula muliro ensonga zaawulowo sigamba nti yamukwata n'omusajja omulala yakizula nti munnange adingira mu bintu by'okuloga alina omusawo Muganda Tanzania manyi bagamba Abatanzania balogo bitya Abatanzania balogo ate balina eddogo lyabwe oba balikola bati Abatanzania balogo ate balina eddogo lyabwe muntu wange eddogo balina eddogo lyabwe lirikola manyi lyabakanya bagamba nti eddogo teriryo naye eddogo gyeriri bannange eddogo gyeri nga mukkiriza nti ekitaani gyali mukkirize nti n'eddogo gyeriri ate lyamaanyi yes lyamaanyi kati mwe mukibale nti eddogo litambulira mu kkubo lya sitaani abalokole oba kale n'eddiini zonna kubanga teriyo ddiini ekkiriza ddogo musajja agamba nti abalokole amadiini gonna tegakkiriza ddogo gakkiriza mu bintu bya ddogologo era abasinga bavayo nga bagamba nti lwaki gavumenti tateekawo etteeka ku bulogo ne ku basezi manyi ebiseese ng'olusi abantu abalogologo olusi gavumenti tera bafaako kosa ne poliisi tebatera bafaako abasinga bagamba batandika okuba nga babakwata olw'ensonga nti baabyekwerinda tebakkiriza mu ddogo naye eddogo gyeriri abasinga bavayo nga bagamba nti banaye muteekewo etteeka liyinza okuba nga likangavvula abalogo omanyi ku byalo eriyo ebyalo
abantu abafundiriza kugamba abimulugunya ku muntu nti oyo omuntu oyo musezi omuntu oyo mulogo ebyo mu mateeka poliisi tebirina tebafaayo n'ogaana olipootinga bo tebabikkirizaamu abasirikale wano mu ggwanga Uganda naye nga makula ebintu byabizi byatabuse obufumbo bugenda bumemetentuka mpolampola nga bwolaba ICE omanyi ICE bwamemetuka mpolampola sigamba nti akamementuse kaddawo kasaanawo busaanyi kati bw'obufumbo bwa makula ne Pastor Rosias Bugingo si birungi bagamba nti wali omukati wabula muliro abasinga bagambe nti tujja kuwakana nnyo kaseke tulabe manyi ba social media olusoyinza okuwakanya nebikakana ng'ate nga bituufu naye nga makula ne ku chaachi aludde okubeerawo ne ku chaachi nti aludde okubeerawo abagatambuza bwe balaga munange bimuka ebitwaki ebitwindinga akadde kano ku social media bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagiyita Faadi TV omukyala yamuleka mu nnyumba Pastor Rosias Bugingo mukyala Susan Makula yamulekamu yagenda na mukyala yaka era abasinga bagambe nti baba balina ottaala nga lyaka asobola okumulisa mu kiro n'ofuna ekitangaala asobola okumulisa mu kiro n'ofuna ekitangaala baba mukyala Jessica Kayanja yagamba hawuyo oyo bagamba baba yakabitya tamanyi makula omukyala nsibugusiza kubanga batambuza ekifaananyi kye bakuba Pastor Bugingo bafuna engeri gye babikkiriramu ndowooza kati ku muli guno zagambye kijja saagala kumanya kangende mbere n'ekibbeeyi kyange kye nasiima mbanje makula yafuuse bikadde manye ekintu nga kikyali kipya newe kiba kintu nga kikyali kipya nga kakigula oba okyagala bitya bwe ziba nga toba oyagala obeere ng'ozamba neba otukesaa n'ozikoowa aye n'ofunayo ekipya n'ofunayo empya endala n'otiitiibya ezo bwe bityo ne mu relationship bwe bitambula eri abatambulira mu relationship nga wabeera akakofu nawe mubeera mwakesisinkana aba musajja nga waba yakafuna omukyala aba amubibiita naye wayitewo ebbanga maama aba mulabanga akitagasa kati ndowooza ye Pastor Bugingo kati makula agenda mukola byakola Teddy Bugingo munange si byangu bagamba nti okalyadda akaddala basinga tasidde kubanga bagamba nti ebibbe tebyala aya basi onawulira naye ng'ensonga zeezo munange yamulekamu ali ku Keniloni bagita Keniloni Hotel ayisangibwa wali kumpi ne Salt Media takyasulayo mu maka mansion yagimulekera mubeera bulungi mpakala nnyo mwenna subscribe for AD TV kimwera